What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Pastor. Atoli pastor atoli mwanyinaze. Naye munange. Ekitina kyoba era kiti kyennyini nakisanga nga tendi waka wange. Ngoliwo? Ndi wange kubanga sirina kikina sirina kyenkola nga bonda batata. Sirina kyenkola mbeera waka. N'abaana bange baali bampa ku ssente kati omu takyakola. Taata w'abaana aliwa? Taata w'abaana yakafa kati emyaka 2 naye nga nali navaayo dda. Kati tewali muntu yenna? Saagala. Nze ngenda kusaba. Tontiisatiisa. Saagala abasajja. Tukyetaaga embaga. Temuli makulu gaamu taata. Abasajja? Gwe koko waakalya mmeka mwanyina? Wangi? Waakalya mmeka enkoko? Ate ndabako. Kati kambiviireko ddala taata. Ati nze nkyayagala okulya enkoko. Katula wakatata ze sababu kunsabira fune ekyokukola mbeere mu maka gange omwana ge yazimbira. Genda Mukama akuwa omuti oguliko ebibala mu linnya lya Yesu. What is it that you cannot forget in your life? Pastor. Wangi? Nze nkoye okufuna abasajja abayaaye. Abayaaye? Kugamba gufuna biyaaye byokka? Iye pastor. Bikuyaaya bitya? Ikinima mukinjagala kati nentawa ngati nga tekinjagala. Kyane ekyasinga ennyo okulimba? Waliwo ekyasooka kyali kyekyani? kyali kisiraamu. Kyekyani? Erinnya pastor ndyerabidde. Sha tuleke naawe. Omuntu oyinza okwerabira omuntu gwali oyagala. Ate pastor leka nkubulira obuvubuka bw'omutawuni bulyaye kakulimba mbwakaagala nga tekakwagala mbukooye. Ne mu church wano waliwo obukulimba? Tonafunawo obukulimba? Bulokole nnyo. Ampozi eyo gye mbeera. Bukulimba butya? Bubunjagala nga tebunjagala. Kyokka nga te gwe obwagala. Ani yasigala ku mutima gwo nga mutufu wali omwagala? Muvubuka ali eyo. Bamuyita ani? Bamuyita Kristo. Ani? Kristo. Akola wa? Tanabatandika kukola naye yagamba mwaka guno agenda fuluma agenda bweru. Kristo mbadde ntidde omanyi ko ABS tulinayo gwe bayita Kristo. Nendowooza oba yeye. Kaakati genda Mukama akuwa omuti oguliko ebibala mu linnya lya Yesu. What is it that you cannot forget in your life? Pastor nze omuti gwe nasooka ofuna gwali mukalu. Omusawo Muganda yanzibako bba wange n'amuwa muwala we. Ng'agamba nti ewaffe tulina ekizibu ekintuga. Kyo kituufu nagenda ewuwe nga nina ekintuga. Kati olwatuuka omusawo oyo Muganda wekyamulemerera n'agamba oyo omwami ekyo omukazi we ekizibu kyalina ewaabwe kigenda kutta oba okutta omukazi. Ne mugamba lwaki tewantuuza n'ombuulira. Kati ndaba oli lubuto omuti ogwo gwakubiri gwagenda bweru nali sinnagwagala nga visa yabula bwe nagwagala ne gugenda ebweru naye gunjuliriza nga gugenda okuweereza mujja wange eya tiketi agende Dubai naye newamusaba 10 pastor nkoyo sula mu biyumba baali bakwatidde mu biyumba nga ndi lubuto omwana wange ali mbasabo gyasula ne maama. Dindako oli lubuto ate osula mu biyumba by'abantu? Pastor sina weesula. Pastor kankubulire maama wange ewuwe wemugenda ne mubeerawo basimba eddagala okuva ku nnyumba paka ku ttooyi. Mujja we tayagala tubeere waka. Maama wange yasalawo abeere mu masawa amalirize ebyekikanze nabyegaana nagamba sijja kusamira. Nengamba omwana wange kabeereyo mala okubonaabona naye sinja kumukima. Kati osula mu biyumba bifulukwa by'abantu? Pastor sina weesula nze ewaffe sina weesula.
kyokka oli lubuto. Lubuto pastor mbera ndowooza ngamba wezaalira mbiyumba ani agenda okunyamba. Oli omusajja w'omusaba obuyambi agamba yasevinga ssente. Ye yakulekera olubuto. Yandekera olubuto ne mufuna myezi 2 ne mugamba ndi lubuto nakkiriza naye yakujuliriza nga bw'atereka ssente taweereza ssente. Kwegamba wakyama ku muti bukalu. Pastor simanyi ogwasooka bwegutyo n'ogwokubiri bwegutyo. Nye pastor sikyayagala musajja yenna njagala okukolerera abaana kyokka. Kiki olifa tuweerabye? What is it that you cannot forget in your life? Owaayi nyumizaako gye wakyama. Where you went to? Wakyama ku kiti kikalu Is it a dry tree oba wakyama ku muti ogulina ebibala? or a fruity one? Nze omuti ogwange tegwalibadde mukalu. Mu ntandikwa yali nnungi. Nga afulumya emmotoka mu galaji. Otyo? Ne tugenda mu katale ne tuleeta enkota y'ettooke. Oba nkoko oba nnyama. N'ekiseera kituuse n'ayatandika okweyavuwaza. N'atandika okugamba mbu takyalina ssente naye ng'ate essimu evuga eyiye buli kaseera nga bumaama busaba ssente mpeerezaayo emitwalo 5 mpeerezaayo emitwalo 4. Baani abamusaba? Bumadamu gye buli. Bumadamu kwegamba ate lindako tubeere bamazima. Kogamba bw'oba owaayiriza ate mwana wattu tomuwaayiriza kutuuka ku banaye musumba simuwaayiriza. Era akirungira kuba yagenze ku mulimu alaba ABS tagivaako era linajjanga nga njagala okujja wano naye nga ntya n'okujja ku lulayini kubanga yali asiba waka nga takola nga musumba abeerawo ng'era nze njija nensaba nti serebe yali mwavu nga ŋŋamba mbugenda osabe simanyi nfuna emirimu lwaki gy'osabira lwaki tolina kyojjayo kati obonaabonera naŋŋamba sente zange zotwalanga ku kyaki buli kaseera transport lwaki tolina kyojjayo. Naye bane mukazi gwe siima omusajja ng'akutaddemu ssente. Ati musumba leka nkunnyonnyola. Olaba bw'onyirira. Musumba okunyinyira n'obeera mu nnaku ng'olina. Yamugulidde n'obwokumatu. Nedda musumba. Ani yabuguze? Musumba nange neekolera nyampa bizinensi naye waba ezizo z'okola maama ozisiba ku luuzi tosikwatako ne lipusitiiki ye yamuguze ye yakusibye n'akaviiri ako. Nakugulya ne iyaringi obwo nakugulya n'ekitenje ekyo nakugulya n'essaawa eyo yakusigiza ne cutex oyo ku ngalo ezo nakugulira n'akagatta ako n'ekizigo yakigula kati lwaki omuwaayiriza? Musumba wembanga nsobola okubanga nyiira omuti gwali gukyasanga gukyasa nga gukyavaako kana akagoye kalabika kayinza okubanga kamazeemu ebbanga abakyala tuba n'engoye eziwera nobeera ng'okyusa buli kaseera ng'okyusa naye ye ng'obuzaabuza kati musumba olaba najja waneno nze nagiira kizibu kyange kirala kuba yali takola nze najja nga ndi mulwadde nga njala kunsabira kirwadde kinnuma kati yalabanga mŋenderera mpezezza omwezi nsabira wano naŋŋamba ye gwe asabireyo ofunayo ti yali mwavu nga takola nga yenze aliisa ewaka nze ngula emmere nze nkola buli kimu namuleka nga mu buliri nga yeebaza musumba yaŋŋana okusaba olwokutaano naŋŋamba abasajja bala bajja kuntwala nali njagala nnyo okusabanga olwokutaano kati tuliyo ne sisita wange ye ne mugamba gwe sabanga olwokutaano kuba toli mufumbo nze nsabenga ku Sande kati sisita wange najja waliwo omuvubuka eyamulagirira webayoola ettaka yaŋŋamba likado ye yamulagirirawo era sisita wange yaleeta ettaka eryo nendiwo omusajja ne mugamba ayinaabe yasooka n'akola emputtu n'agamba sijja ddinaaba ne mugamba abantu bawa obujulizi naaba ettaka eryo oyogerere buli ky'oyagala ojja kulaba ng'ofunye omulimu ng'omunaalisa ettaka lya wano lyawano n'oliteeka mu bbaafu nali muteera mu bbaafu namusanga yeyamudde ne ndimuteera mu bbaafu ne ndiwamu ku mpaka ne mugamba naabanga bw'oyogera nkooyo okumbeereranga ewaka njagala ogenda okole musumba yali yakamala okunaaba ettaka omugaga n'amukuubira essimu n'amugamba jangu onsibira engogo inginiya wa nnyumba agira mabaati nendyoka mugamba olaba olabye ettaka ne mugamba olaba ettaka terikola toddangamu kubeera ng'owakana kati kyava ŋŋamba mbuka owaka kali muli mu 5,000 nze njagala 2,000 giwera ne mugamba ogenda kufuna omulimu ogw'amaanyi ddamu onaabe omundi ogwokubiri yanaaba ettaka
musumba omugaga yamukubira essimu n'amugamba jangu olabe ennyumba naye eriko akasente akawero oba ye bulooka. Kati omanye omusajja okujja n'aŋŋamba mama malayika nno omanyi nafunye omulimu ogw'amaanyi ne mugamba kati nno olaba omanyi owetaaga. Kankubuuze kati ebyo abikugamba ng'ali mu ntebe olwo nga muli luddawa? Okay, tugende maaso. Twali mu kisenge kyaffe ebizibu. Mwali mu kisenge nga misana oba kiro? Okay, tugende maaso. Bwali misana. Bwali misana kuba sita wange emisana mbeerera ku dduuka kati nze mba nsobola okubeera eno mu nju nga nnyina bye mmaliriza. Wabimaliriza. Kati yava ŋŋamba mbu nafunyeyo omulimu naye simanyi omugagga ali kuwakana nze njagala miliyoni 16 kyokka ye aŋŋamba 10. Ne mubuuza ku miliyoni ezo 10 n'omukaga z'oyagala gw'osazeewo ki mbu naye animbalimba mbw aŋŋambye ddayo otuule ne mukazi wo atubuulire tumanye ng'osanga ajja kuddayo ku mulimu ng'afunye ekituufu. Musumba omusajja akola ayina ssente kati akola omulimu omunene. Namugamba singa oyitandika okukola ng'okutte ssente ogenda sooka kungulira kinaŋŋamba ngenda kuwa ssente ogenda olabe ku maama wo. Musumba omusajja akola ssente naye tampanga ssente genda laba maama. Bakyala balala be bazifunamu kirabika nange omuti gwakala gukaze. Kirabika kati oli ku kiti kikalu. Ye musumba nange njagala onsabira omusajja akyuke omutima kati abadde amanyi ngenza okugula emmere. Ngenza wulira agamba mutabani we omukulu ng'amugamba mbu nongoosaza akagattaako ngenda okuva ku mulimu nga kanyirira nyina gye ndaga. Kati asanze mu kisenge kye nvudde mubuuza ssebo olagawa gy'otombuulidde nga tokimanyi ngenda abadde agenda ku mikolo gya mikwano gye. Sikyo nedda musumba abadde agenda ku mikolo gya mikwano gye. musumba kankubuli omusajja owange takuba ndongo, omusajja owange tagenda mu mbaga, omusajja owange amanyi kimu bizinensi kati alaga wa gy'atambuulidde ate ng'essimu evuga enkya n'eggulo nti ey'abaganda b'abalenzi. musumba omusajja owange taleka talina n'abaluganda kubanze sikyazangako omugenyi ng'ate ngenda kuweza myaka 5 nga ndi naye y'omwagala bayizawo era ye mwagala kuba sijja genda nga neemansamansa. Kaakati olinayo ku muntu omulala? Sirinayo wadde akabi bwe kati sikayinaayo. Siri mukwano gwo? Musumba siri mukwano gwo? Munaye esweya sirinayo njogera amazima ga Katonda. Siri mukwano gwo? Musumba ku nnaku gye mpiseemu nagamba. Siri mukwano gwo? Musumba nkwagala naye nga sirinayo. Oliraako. Sweya amazima ga Katonda. Kale byaliwo ne biggwawe? Wangi? Byaliwo ne biggwawe? Era byagenda. Era byagenda. Naye nga musumba ekikulu kyensinga okwagala era bulijjo njayaana njagala ne kansolingi era nga 6 mu Gw'omusanvu ndulinze. Njagala I want omukisa gw'obugagga a blessing of wealth ogwa bbaawo of your husband gubeere mu ggwe. to be in you. Buli wanaakunyiizanga Whenever he annoys you, ng'afuna ebizibu. you get problems. Buli wanaakunyiizanga Whenever he annoys you, ng'afuna ebizibu. you get Buli problems. wanaakolanga by'otayagadde Whenever he does things you don't like, ng'awuzika afunye ebizibu. you end up in trouble. Omukisa gw'obugagga bwa bbaawo The Mukama blessing agutadde of mu the wealth of ggwe. your husband. Ate okuva olwaleero And from today, njagala buli ky'onooyogeranga whatever you say, nga taddamu. he won't say otherwise. Njagala abeere mu ccupa ya Yesu End the truth etali ya of Jesus. Kinaijeeriya. Not the Nigerian one. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A hand clap Get to out. Jesus. Oluyimba olw'Ekinaijeeriya omugenzi lwe yayimba That song the late sang, lugenda kukyuka. it is going to turn around. Ebyo yayimba nti simanyi Ekinaijeeriya omusajja omuteekamu kipooti. Kati tugenda kukyuka kibeere nti ekina Yesu omusajja omuteekamu kipooti okufuna emirembe mu maka nawona okweraliikirira nga buli kyoyogera taddamu. Kiki olifa What tuweerabidde? is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro